waliwo nkubati eyo ye yasalawo n'agamba nti omuwala bwe waba nga tamuwadde gilavuzi wakiridi ajja kumukwatamu n'engalo. Musoni wakozesa ekigambo ekyo naye ng'awo wekigenda okuba nga tutunuulira olunaku olwaleero nsooka okubaanirizaako wano ku YouTube channel amannya n'eddoboozi Maggie omuweerezaawo ate nga wano oli ku Maggie Uganda YouTube channel. Channel yabankubati ey'omukwano era omupya nkusaba obe ng'onkonirako awo olaba akagambo subscribe ate era omalako n'akagambo ako subscribe waliwo akagenda okugyawo akalinga akadi nako osobola okakoonako kakuyambako nti buli lwematadeyo vidiyo ejja kuba nga ekutuukako mu bunnambiro. Yes, ate nange vidiyo naye teweerabira kubanga oziwaka live. Kati oyongereyo omukyalo ono agamba boosi we teyamuwa gilavuzi oba yagaana okumugulira gilavuzi era ye agamba nti nga bw'ogenda okumuwulira awo ngenda kumukuwa agamba nti ye n'asalawo abe nga amukwatamu n'engalo ate oba osobola okukwata mubbi w'omwana wo n'oyoza n'okola buli kimu. Kati ye yasalawo n'agamba mbu kasita boosi we amusasula era ayongeddeyo mu maaso awo n'akubiriza n'abagamba munange mugume mukole kasita munange bakusasula otuuke ogoleyo akapolotini. Anyway ebigambo ebimu zadde birungi naye nze ngenda kusinga okwogerako wano okukwata mubbi kubanga omuwala butakuwadde gilavuzi. Kadaama beera n'obwongo obukola obuyiiya. Mukama bwe yali atutonda yatuwayo amagezi ag'enkuso bino ebirala twongerako bwongezi ebyokusoma ne twongerako amagezi amalala naye tulina amagezi Katonda ge yatuwa. Bw'oba owulira nga gakubulamu mugambe Mukama mpa amagezi kadde wa Kabaka Sulemaani. Akasooka nkuwa akatambi kakadaama ono tulyoke tweyongereyo mbeeko byonjogera. Ankuba kyeyo mukama wo aba takuwadde gilavuzi nga bw'otulatula ne mu sitoowa we batereka ebintu nga gilavuzi temuli ng'olaba ne wonookwata ssente zo okuzimuwa akulekera gilavuzi ng'era tagenda kukikkiriza aba mumalira okuzibawa ne bazirya ate obusente obutono bubamalamu. Bw'olaba ng'ebyo byonna bigaanye obuveera bwo bubeerawo obuveera mwe bateeka kasasiro bubeerawo. Alina kagambyeko awo nti bw'oba osobola okukwata mu bubi bw'omwana wo oli aba mwana wo naye bw'omanyi kye bayita okukwata mu bubi bw'abantu b'olina ewaka oba aba mulina abantu 12 bantu 6, 7, 8 oto obw'abantu abakulu obw'abantu abakulu abo abantu bamulaba bagenda ku zitoyireti ne bazoonoonera ng'ate bantu bakulu imagine olaba asobola okukola ddati mu mpale kati nga bw'ojja okutte kirungi okuuse n'engalo ogenda kulwala y'ensonga n'abamu oluusi omwana ayingira mu kiyumba n'avaamu ng'alinganga waya ezitaliiko naye nga yayingira ekiyumba ng'ategeera oyo bbi oluusi kwata obuveera obwo bo tebajja kukoowa kubugula kubanga balina okugula obuveera mu gateeka kasasiro obuveera obutono kwata obuveera bwambale even osobola okwambaza omukono ogumu guno kuba oba gw'okozesa gwonna n'oyambala mu mukono guno gw'okozesa ogugenda okukwata spool n'otandika okufuuta toyireeti. Bankuba kyeyo tubeereko ko n'amagezi amazaale tuyinza kumala gakukwata nga bw'atyogedde awo era omulaba nga toyagikuusa ngalo wo
wakwata wansi ku tayiro ali mu toilet, yambala akaveera. Mu mukono gumu kwata sponge, teekako sabbuuni, tandika okukuuta. Ate bw'oba ng'olina access, bw'oba nga olina access esobola okwegulira ebintu wabweru, ng'olinamu akasente ko tolina kyovako kadaama, okukwata emitwalo 5 n'ogula gilavuzi oba emitwalo 10 n'ogulayo peya ze za gilavuzi ezo, waliwo gilavuzi ezo eza rubber. Osobola gilavuzi peya emu okugikozesa n'emyezi 5 oba emyezi 6. Emitwalo 5 ne gikukolera emyezi 5 ku 6, ezo gilavuzi eza rubber. Waakiri byegulire. Bayinza bakano kankayiseewo kati mmwe abali e Uganda kyalibadde kya tteeka n'otambulamu ne gilavuzi zo. Gilavuzi ezo mugende eiza I think muyinza kuzisanga wali ku Ham, omunayingira munda omwo ku Ham mujja kuba nga muzifuna. Oba osobola okugenda mu dduuka wonna ng'ogenda obuuza oba balina gilavuzi ezo eza rubber naye nga wandigeze mu Ham n'ozinoonya. Gulayo peya zo ne bwe zibanga 6, tambula nazo. Okusinga okweregana abawalabu, okusinga obw'onootuuka eyo okwate mu bubi. Okimanyi ogenda kukola waka, gilavuzi zeetagisa. Ate kati mulabyeko kuba na social medias nga gilavuzi za bulumi okufuna. Kati kyalibadde kya tteeka era nkubiriza abaana oba abakyala, sijja bayita baana kuba muli bantu bakulu, nkubiriza abakyala ng'oteekateeka kutambula kugenda ku kyeyo. Gula gilavuzi ezo eza rubber, weegulireyo peya zo nga 6, tambula nazo ziteeke mu nsawo yo. Genda nazo. Bw'otuuka ewaka nga bakuwa gilavuzi, gesa engalo mu maaso. Bwe ziba teziriwo ojjayo kuzizo. Ekirala kye mbakubiriza okutambula nakyo, mutambuleemu ne masiki. Oguleyo nga 6 oba 10, kubanga waliwo sabbuuni ze mukozesa, naddala Clorix. Waliwo omulala oyo ayoza toilet gwe bayita Flash. Oyo asaanyawo amawuggwe asobola okutta ng'olaba. Tusika busisika woowo. Buli lw'oba ogenda okukozesa oba Flash oyo oba ogenda kubanga okozesa Clorix, teekako masiki ku mumwa ne ku nnyindo. Beera ku makya nga oba ogenda okukola masiki zikwate giteeke mu nsawo. Era tetwala n'ogulayo ka apron ko nga buna bwalayisibwa mu Uganda. Gulayo apron ko nga buna, genda nabo. Ku makya g'okeera ng'ogenda ku mulimu omaze okuteekako uniform yo, oteekako apron yo, kwata masiki yo giteeke mu nsawo, kubanga ssaawa erina bayinza okugamba okozesa Flash, ssaawa erina bayinza okugamba okozesa Clorix. Masiki ekubeere mu nsawo. Omanye nti weba ngenda okozesa Clorix oba Flash, nsooka kubikako ku mumwa ne ku nnyindo, ne mbikozesa obutasika kawoowo kale. Y'ensonga abamu mukomyewo nga amawuggwe mafu lw'oyo Clorix oyo, sabbuuni ze mukozesa oyo omukambwe. So muve wano e Uganda nga mu btuufu nga mwekozeeko gilavuzi, masiki ne apron osobola okugigula. By'ebimu ku bintu bye mwalibadde musooka okuba nga mupaakinga. Ebyo bintu bya bulumi oyinza obutabifuna. Naddala gilavuzi ne masiki mwalibadde mubigula, bigenda kutaasa obulamu bwammwe. Omwana avaayo n'akulaga engalo zino ng'engalo zivunze, ng'engalo nvundu, lwa sabbuuni gw'akozesa. Gilavuzi zaagaana okuleetebwa. Bw'oba nga ggwe kadaama tosobodde kwefaako, omuwala butagenda kufaako, teyakula naawe. Ye kyafaako kimu kumukolera mirimu gye. Oba obadde ky'obadde oba ogikoze otya, aziro nga z'omukoledde emirimu gye. Omuwala bwe kyafaako. Ebyobulamu bwo tebimukwatako, era w'onoofunamu empenyera ajja kuwa Panadol. That's all. Batono nnyo n'abatuwalaba abalwadde mu ddwaliro, abakozi mu ddwaliro batono.
ssente oba agenze mu ddwaliro akasente kaatuseeko kamuluma waakiri ofa era bakaba bammwe nga osindamu 2-3 n'akutwala mu ddwaliro muzira musabire mukama amwongere omukisa tomanyi zaabu gw'olina bw'abanga boosi wasobola okugamba tokwata mukolo ekiyambala gilavuzi olina zaabu kuba abalala tebafaayo abasinga ku 100 ejja kusangako nga 10 abafaayo so ebyo ebintu gilavuzi muve wano nga mubirina kadde amawena bannange training centers in fact not training centers yes nabe mulina obisomesa by the way muwulire abaana ebintu ebiri meeja bye balina okutambula nabyo then nammwe ab'amakampani bino ebintu mubibuulire abaana omwana bw'ajja bw'ati okuba nga yeewanisa mugambe gulayoko gilavuzi nga bwezi kibeera nazo mwali bitadde ne ku listi nti buli mwana atambula abeere ng'alinayo gilavuzi kweyanga 10 buli mwana atambula alina okuba ng'alina masiki mwali badde mubiteekawo abakyala ne babigula ne beeteekateeka n'atuuka ew'omuwarabu nga yesu omuwarabu alaba ndeese mukozi alinako ebintu alina gilavuzi alina masiki alina epuroni kugamba ng'alaba alina mukozi yazze naye abaana bagenda tebalina kyebalina ne batuuka eyo engalo ne zivunda amawugwe ne gafa naye ng'ebintu babiresebwa ne uganda byalayisi nga byalayisi abalala ne batuuka mu buyumba okukandaliza ennyo okugamba baboosi gilavuzi boosi n'alyoka mugamba za bbeeyi ngenda kutema $20 oba $30 kubanga ye aba tamanyi bbeeyi abo abantu baagala ssente balinga mayembe nga n'egyetano gyakuwaddayo mukwano so ab'amakampani tutuuse bino byebintu bye tulina okusomesa abaana nga mmwe ab'amakampani mmwe bino bye mulina okusomesa abaana nga tebannatambula ekirala abakyala abo mubayigirize okutambulamuko n'ebintu ebimala kati ng'ebizigo omukyala yeeteeketeeke gulayo ebikebe bye ebyebizigo nti ngenda kumalayo emyaka 2 ntiye gula ebikebe bye ebyebizigo oba zimidiyamu nga bwe biti osobola okugulayo ebikebe byo nga 5 tolina kyovaako gye $5 nakigula $1 oba $1.5 ne basiya kale kakano ka $1.5 oba $1 sitajjukire nakagula mmeka naye tolina kyovaako okugula ebikebe byo nga 5 n'ogenda nabyo obutatuuka eyo kwereegana muwarabu bw'otuuka nga babikuwa era yita engalo mu maaso era baba tebabikuwadde era ojja kuba mukkakkamu nti ekizigo weekiri kijja kuntwazaako ebbanga okimanyi nti ebikebe 5 osobola okubyesiigirako emyaka 2 kati nze kambalayo kino n'akatisa bw'okulula naye kiruddewo wano nakigula mu Gwakubiri ninawo kino njagala kugereza kati ninawo bino byo almost biweddemu olaba buli mbutono kati kino kye mbadde neesiga okuva mu Gwokubiri yo tuli mu Gwamusanvu wekiba ng'ekikebe kimu kikoze okuva mu Gwokubiri mpaka mu Gwomusanvu kadama oba wagulayo ebikebe byo nga 5 olowooza biyinza obutakumazaako omwaka gumu n'ekitundu oba 2 weyo n'abamu n'okona abakwanduulo bonsonyiwe kayisiza munsonyiwe nkayisizaawo obuyisa abamu bambagenda ebuwalabu ne bafuukira ddala bawalabu bagamba bw'ogenda ebulyamba olyamba naye nga yes bambi tugezaako okuva e Uganda wano nga tweteeseteese kimanyi nti ebiseera ebisinga omuntu agoba ku bintu bambi n'atuuka okutambula nga talinawo wadde kasente naye gezaako okweteekateeka kale ogendekoko n'ebitandika nga biwerako naye gilavuzi kikulu nnyo tobyerabira ne mumasi
Anyway, ndowooza tugenda kubanga tukoma awo olunaku olwaleero naye nga mwana muwala nze kyenkuweereza vidiyo no we neeba ekutuuseeko va mu bintu by'ekisiru okwoza tuyina engalo ng'owooza mbu nze ddi mukwatamu siina kyakula kasaba nsasula ogenda kuganyulwamu ki ng'okomye wano e Uganda nga wenna oli mulwadde ng'endwadde ziizo ate bannange ebintu bizibu biiza obutakutandikira eyo naye omala komawo wano waka ezo sente z'ogamba nti bampa sente bampa abakola ki n'okomawo e Uganda bw'otyo nabo bonna ne bugenda okujjanjaba so obuveera bwe buli yambala obuveera kale omukono ogumu gwambaza akaveera guno ogukuuta gwambaza akaveera tukule tusobole okubeera oba tubeereko n'ebirowoozo eby'ekikulu tuleme kweyisanga abaana bato nti buli ssaawa balina kutubuulira bubooli naawe okiraba nti tuyinza omutuufu okukola ekyo abo abantu nga ekibamanyi azeeri tolina lokagipanyapanya yonna n'atambula n'agenda tebafurashinga na kufurashinga ate wali abasajja tebafurashinga agireka atyo kati ojja mukazi wattu ng'olongosa bikozi bakuwa sente ayira so byebyo abalungi oyogera ki ku nsonga eno manyi munnange nnyinza okweyogeza nga mulimu abagamba nedda ffe giravuzi tetuzeetaaga kentooza n'engalo oyogera ki tugende mu maaso n'okwoza tooyina engalo oba tubeeko bye twambala nange ekintikuletedde naawe kiddemu awo nze nange mubiwulidde kale badaalingi abalungi vidiyo eno yenda kuba nga ngifundikiriza wano eno naye nga mpisaawo akalango era nja kuba nga nkakuba bayizawe naawe wali eyo ng'olinayo akalango ko ng'oyagala mbeeko kyenkulangirayo sangu twogere mbe nga nkuyisizaawo akalango naye nga nina Airbnb oba furnished apartment ennyumba eziri mu buli kimu omuntu eyali yeetaaze okuba nakyo osobola ojja buzinangoye zo oyagala kujja kuwummulako wiiki nnaku oyagala myezi ebiri okweyongerayo jangu tugense mbe nga nkuwa ekiko wogenda okuba nga owummulirako mukwano ku ssente entono nnyo emitwalo 5 buli lunaku ow'omwezi tuteesa osalirako nnyo nyini ddala nawe owa wiiki nnaku 7 osasulako ennaku 6 n'enkuwayo olunaku lumu for free so bwe tutyo bwe tutambula temumpisaako ssente abagagga bange nga mukomawo mu Uganda bannange mujje mbawe obufo mutwaleko ne out ndyoko ssente z'abaloodi naye bannaye anyway mujje bandi mumpagireko so ekirala nina ne airport pick up by the way nina airport pick up era naawe yeetaaga okujja ku airport nga tulina oba olina wonna weeyagala tukutwale era osobola okuntukirira so temumpisaako ssente mmanyi wano ndi mu baana bankuba kyeyo saawa yonna mukomawo e Uganda osobola okuba ng'ontuukira ku namba esimu 07-059-35-32-67 jangu tubeere nga temunange nga twogera mukkaawo tulabe tuyinza okubitambuza so kyekyo abalungi bange mukama abanjagalire nnyo atakumira mpeera tujja kuba nga tetusinkana mu vidiyo eziddako